Ebyenkomeredde ebirangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda ka NRM ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ow'okubiri nga mukyala Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga yawangudde n'obululu 745 ate ye Minisita Pacis Namuganza n'afuna obululu 4,153. Ndi musanyufu nnyo era nsiima nnyo abadelegates abatambudde jjo ogenda ku districts zaabwe okulonda ate ne banondera ddala n'amaanyi mangi nnyo bebaza nnyo. Oluvannyuma lw'okuwangula Kadaga ategeeza ng'obuwanguzi bwe butabadde bwangu olw'abamu ku bakulu mu kibiina kye okumulwanyisa. Waliwo omu ku baminisita yali ategesa akatambi n'akafulumya tigundi temulonda tayagala kibiina kyaffe tayagala pulezidenti waffe ebintu ebyengeri eyo nekitambula Uganda yonna. Wabalayo ekirala nga baga nti abannange abali official ye gundi ne gundi bwe mulonda ebyo byonna nga bitambula. Yego yawangudde Namuganza ebyalangiriddwa biwakanyizza ng'agamba nti obululu bwe bwatooleddwako. Results nnyingi bazikyusiza naddala bubadde buwera olw'eggulaawo nalabye nga results ze tulina ku sheets okusinziira ku bejensi baffe ze babadde batusindikidde ng'ate ku tallying center ndala nnyo era ne benabadde nabo ku tallying center ne bankakasa nti kituufu sheets z'abejenti baffe zindala nnyo ate bano tulaba bataddemu ndala. For example, nja kugamba nti ekitugumu bataddeko nti nfunye 11 akalulu 11 ate nga sheet yennyini entuufu eri signed nafunye obululu 66 oli munnange n'afuna obululu butono nnyo. Namuganza era alumiriza abamu ku babaka ba Paalamenti ne baminisita naddala mu kitundu eky'ebusoga okutiisatiisa wamu n'okugulirira abalonzi. Sente zasindikiddwa kuyita mu baministers ne bememba ba Paalamenti mu buli district okutuula wali nga buli mulonzi agenda okulonda basooka muwa ssente. Nze ng'eyandyagadde ebintu ebikolebwa mu bwerufu ebyo by'okugulira abalonzi tuzze tukivumirira ndowooza si kirungi ate naddala ku level y'omuntu gwe nesimbyewo nga speaker I think okugulira abalonzi kyandibadde si kirungi n'akamu. Wabula akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi ebyogerwa Namuganza abisambaze era n'amusaba aleeta okwemulugunya kwe mu butongole. I have not slept and I have not received any petition from any of the candidates. And if anyone has a petition to correct our process, please feel free to bring it. Petitions can only be brought forward legally after declaration of results. Mu birala ebyalangiriddwa, Godfrey Kiwanda Suubi ye yawangudde eky'obumyuka bwa ssentebe mu Buganda n'obululu 4,931 ate ye Moses Kalangwa bwe babadde ku miranye n'afuna obululu 3,854. Ku bumyuka bwa ssentebe mu mambuka g'eggwanga amyuka Sipiika Jacob Oulanyah ye yawangudde n'obululu 8,107 ate ye Samuel Ngola n'afuna obululu 1,837. Ye Captain Mike Mukula ye yawangudde obumyuka bwa ssentebe mu Buvanjuba n'obululu 647 ate ye Sanjay Tana n'afuna obululu 4,631. Mu Bugwanjuba Dr. Chris Baryomunsi ye yawangudde n'obululu 693 ate ye Major General Matayo Kyaligonza n'afuna obululu 2,979. Mu Kampala Singi Katongole ye yawangudde n'obululu 5,198 Godfrey Nyakana obululu 3,275 ate ye Salimu Uhuru n'afuna obululu 2,695. Habad Ziwa NTV ya Kawungezi. In Uganda, Eastern, Western